ogira okugyetegereze bulungi toilet nayo Yakalina iyo bamala kulinnya eri waggulu olaba men at work okitegete kati munange gugudde toilet ye eringa kayumbako ye eringa kayumbako eriko ne beam ema tontankala na kuntankala kuba njagala kusubalinga app nene bwe nja kubanyonyola nja kubagamba okuzimba si kwangu mazimwe mulemereddwa okuzimba mumaze emyaka abiri muri Bulaaya temulina temulagawo mulinga amazi mulinga amatako temulina temulya kugamba ensi ebafundiridde muli baferi abamu kuzimba si kwangu buza abazimbi bannange kuzimba si kwangu tulina okugula fe obusawo bwa seminti tugule emitayimba kati neetagayoka emitayimba segera wira bangande richitetaga emitayimba eja 16 then tetaga neja 12 bitulimu nemwe abamu ebbanga limu maze Bulaaya temulina kyemulaga okujjako abaana abangi mwezi na bwezi mulya ensi bafundiridde ne bazimbi bannange thank you so much nange nayingidde munange nkimanyi okuzimba si kwangu nalinga simanyi bintu bye muyitamu but building is not easy. Building is not easy. Let's take it. Building is not easy. Kati nzaba vunu. Nkugambye okuvala natandika okuzimba nafuna abalabe abantu ne batandika okumpalana mikwano gyange abamu ne batandika ne bankyalo. Ninga kyali kintu kitono Richie we nakwatanga sente nenzigulangamu engatto nenzinamu emmana nga tebalina buzibu ngera bankiyalinga kumbe baagala in case bwe mba nfudde bansekerere Richie nakibuuka bwe kyali fanyi n'okuziikibwa mu bitiibwa nabuuka bwe kyali bagamba sina gagenda kufaako bantu bansekerere ng'ate nfudde tivi banange omusajja abadde alinya business class laba ewaabwe nga bantu tebalina we bafuka tebalina we bapama bamuziise mu nsiko ngamba baby fera sokotereze ombesi kugambye abantu nenga bali bankiyalinga nga they not nebulirira ngamba Richie baby fera liwebereremu kasana labanga abantu batandise okunchaza nga be banewanira kumanya abantu omuntu akuchaza nga ayogira asunga ninga mutachaza kati olaba munange nno Richie kati uze munange ngufumbidde munange ku kamere oli omuntu ayogera asunga nga akulabanga ngamba kati munange kati olaba Richie singa naye wali wazimba twali badde tujja nawe tubeerako omuntu akuchaziza nenga ali awo ali mu kukulangira mu magezi nengamba omuntu ali akuchazizaako nenga akukubira mu magezi kati fe abamufu ababuufu with the smart people tumanya tikati olaba in case singa naye wali wazimba twalizeke wone tutulaawo nenga akukubira mu magezi nangamba we bali bakuchazizako nenga balinga abakulangira kati fe ebintu ebyo bina tubiyiseemu netugamba what does it take kati netwebereramu nagambye ebinyanyanya suna beni atabadde ki agudde accident okay Diana King wa mankutemedeko how are you doing Diana King ensisi nyangu ate oyina okwebereramu ate when you get something nice webaze Katonda Mukama Katonda yekaika yakola kino nkikubuulira era nkiddamu Mukama Katonda yekaika yakola teri mulala because gwe soka weebuuze twatuuka tutya wano Mukama Katonda gwe gulina okwebaza yeka God fituli bayaye tukoze ebintu bingi ne but we never forget God. That's why I spent a lot of money even on my tattoos.
is tatuza ngizichasinzo kubere zebei memuli last supper last supper jola beno jenateka ku mukono. This is the last supper but disciples bonna nga bwe baali gomanyi okuteka aba disciples bonna ku mukono go jibaita last supper itatu yange chasinzo kubere ebei then ne ya Jesus ne ya muwala wange kati ino ya Jesus ino ene ya Jesus then ne ya muwala wange wano. Those are the banga what they never tunakola tutya, but we must know that we have a creator. We have a creator. In whatever we do, they will and don't ever bypass God. We know those auntie you want to go one again the woman saw Muganda. Do not then you make stories as a sangoma. To again and your saw Muganda, you are disrespecting God. A woman is sama maso. Never go to a witch doctor. Never disrespect God. All it. Obavune bukuluma ne kolata obo gezisibwa. Actually your blood. Never disrespect God. Togena wa muntu ye naina tisimanya ina amani agenja olutebiri yebyo. Simanyi nze nina amani agenja olu. Simanyi nsobola kuloga nzo omusawo mulisiza wa mazi. Iranze tonyumize ebyo. Misimanyi ati bali ebyo naibe only believe in God. Tonyumize we kasasiro. Nzo omusawo mulise ekinege kye. Ne mugamba olinga ekinege. Ate abagenda kunkola ki. Atayina maani. Not ayina maani but just atisa nalimba limba omuntu. Nti ina maani simanyi sobola okuloga simanyi nekola ki. Obalaba balwadde. Nogamba ati ono nagenze mu ddwaliro. Bamujjanja bate yagamba ina amaani. So anyway, awo sijja kukirwako nnyo. Otherwise abantu abamu bajja kunyiga kubanga bwe njogera ku basawo abali fake ate manya kwogera ne ku ba pastor abali fake. Ate bamwe batambula abo babiri. Fake pastors and the fake witch doctors oba sangomas batambula abo. Tuvula pastors n'endiga. Pastor nakwata endiga n'agizina ne yeegana mukazi we. Nga pastor yazinye endiga ate ne yeekaza era ndiga ezimu jukira ziba zina ebizibu bingi. Endiga nazigamba munange mukazi wange abadde takyampoomera kati munange Katonda nangamba munange ono kati ye mukazi gwe ali wano abadde ajja asaba kati gwe nalonze. Endiga nazo ne zikuba mu ngalo ziga pastor zikuba mu ngalo. Omukazi munange abadde takyawooma kati munange era mundiga mwenyini mwenyini okulonda abapasta kati batambula aba obalaba buli kimu sente. Kati munange tugenda teka TV tugenda giteka ku satellite endiga nezikuba mu kati sonda mu TV bagenda giteka ku satellite. Kati dabana endiga ne tuzinenya mpola zibera desperate zine ebizibu bingi they don't have anywhere to run. Kitegete ebizibu biyitirira sebo ebizibu ne bikuyitirirako n'ogamba waaye mama angende mu church nyanze ebizibu ebyanumire Johannesburg ne netwala ku police ngenjale nno ngamba aba police nze bugumula wanno ndi legal migrant era sina na mpapula ninge njala ali nnuma nzinge kintu te ku police njagala kulya bana nyingi za iri munda andye aba police ne bangamba nedda sebo tojja kutukolera mulimu gwaffe nembagamba ndi legal migrant nabuka border sirina mpapula nga Justin njale numa nga sina ngenda kuddukira jagala banyingize munda bampe kamera at least mbere nebake n'okwebaka Johannesburg John Smart police sana jira bila mu bwongo bwange bali bagita John Smart tuli Johannesburg awo police ne bangamba nedda seba nembagamba amenani legal migrant zegola banavuka boda sirina mpapula ndi wano ndi illegal. Nibangamba sebo fa bayina okukwata zigwe nembagamba nero aki munkwate munsibe paka wa police omuwe yangamba
obuzibu what's the problem young boy ne mugamba chali wange nkubulidde njali numa nandagirira abashosho waka waggulu nandagirira abashosho waka kazo muzungu yo God bless her yampanira ndi rusanvu sirizera bila natuka mukazi ne mugamba I'm so hungry I need to eat naso kana mpalandi abizi nangamba first go and eat na lyo muchere n'enyama byampomera that's my best food ever kubanga njala ya numa nayo police yaganda okunsiba nena ndagirire wa shosho waka ne mubulire bizibu byange na mpalandi rusanvu that was which it was equivalent to say ndoza dola nga chukuru nizali nyingi ochitegede zali nyingi by that time ne mubera ne bizibu togwanga mu maani in life fena to be tamu na dala ngokula otuka nga tichali muntu akuwuliriza nga kati now you are facing the world so tugwanga mu maani kati right now fabamu we have planned for our life to insurance tukoze ibintu bingi okitegera ndi bulaya kati sitasobola kuddamu kubonabona munsi mpaka nga fudde sitasobola kuddamu kubonabona ne bengamba Richie sigena kuddamu kukola kwa na planning obulamu ne kati gwali eyo when you are facing problems don't think there is the end of the world no just be okay bera mugumu you're going to get kubivaamu ebizibu ebyo kwanga otuka ekiseera nga mikwano gyo tebakyakuuliza nga tekyali akuwa sente kwanga tokyali mwana muto tosakubira mama wo nga mama otakyakuwuliriza akulaba okuzi otherwise okujja nga mama we yagala akulabe nga ffala ate bw'okakasira nti mama watandise okulaba nga ffala nga saatandika okukompeyalinga laba munno Richie wuuli yagenze ebulaya ng'omanya gwe oli mukowo kasaba tandiko complaining comparing nga muzadde we yaba akubulirira naye aba akulagira ku mikwano gyo munno nnugu wasomanga naye wuno wagenze munnange ali mu America munno wuli agenze alirana ng'omanya gwe oli mukowo mama wawe akugamba oli mukowo tamata tasakwegobako oli mwana we naye oli kyana kikowo kati abatandika okubulirira ozuukuke munnange no Richie munnange wuli aliri Netherlands uno mukwano gwo uno ali Netherlands kati waba kubuusa kati gwe wotebereramu kati nze naluzinga mama wange samulabako I didn't have mommy's love I grew up with Jaja ate ne Jaja neti yandaga love eri awo kubanga ne yali alina abaana be kati nakula nze ndichana mu bastard I'm bastard omanyi wala baita bastard ojawo jukira Jaja wange naye yali already naye nachi abaana be kati nange ate nze ndi muzukulu bansudde awo sina mama wange kati nyino kubeera nga nekuza jukira alina okulaga abaana be love kubanga almost nali nenkana nabo emyaka bali bansinga ko katono kati ate abaana be nabo abaagala kati nze njawo nze ndichana chamalaya I'm a bastard bastard yenze kati nze ndi wakabi nnyo kati nempona kyebayita kamocha nasoka nempona ghetto kati no kansoke nkubulire bibera mu ghetto buuza olire kamocha bo bajimanyi wali mu kifumbira wali omukazi yatundanga enjaga wali eri kukumpi ne kukadiba kazo bali bamwitani abaye banywiranga enjaga awo kati nze nawona kyebayita enjayi nempona amatatu nempona ebintu ebyekiyayi nenebereramu kubanga I grew up from a tough life nganjawo bankasuka bukasusi nentuuka nga bampeereza kati nganjawo ni mwana muto ngambere no mu kisenge nemba bulya nga bagamba katuba tumutwalewa katumusuleke na kibizi omwana onatufukide ekizibu nenga nze gwe boogerako nganjawo ntirise bwente katuha tumukasuke na kibizi oli gundi ne baluka ne bakasukeyo omwana alina nnyo eddalu yabaddeyo asiba ayenjera akola kinenga boogera kunze kenyini nenga ndi dogo wene bagamba tuwulidde essomero balanga essomero ku kiredio bakiyita ekigundi CBS
ekiredi ekyo nkyagala nnyo naye kyalanga essomero banange omwana akwemeredde tomutala kapakapi kati jjajja n'awulira ne bantwala eyo gundi ekakomera balanga tufunye essomero naye nga tebamanyi bwe lifaanana tebamanyi bwe balirina Toyi naye nga ofisi zaabwe ziri wali eri emuyenga St. Barnabas Egomanyi kutwala mu ssomero nga n'abazadde tebalimanyi bakusuddeyo nga essomero terina olidde ngoma ne ngamba baby fera mama kangende kati nasuka nenziruka ne ngamba waayi ate bwe nadduka yukena nali dogo nga kamali kagenda kale kabankasukeyo ebangulirawo ne ngenda wali eri nengula kikesi kyangaawo bikesi by'ekibaati ne bankasukeyo mu kyali kakumiro but that was also listen nenkubulire bali banyamba nenga ate tebanyamba bulungi because ebyo byonna mbitegeera mazukula nga kuyamba kukwejjako nga bonagamba omuntu nakukabira ebizibu n'ogamba nange sijja kusobola kuyamba naye kale obadde nsabye euro 5 kankwe guno gwabiri guno ngukuwadde buwi obadde oze kwewola euro 5 naye sizirina naye kankwe guno gwabiri of course omuntu aba akulaze nti akwejjeko mu lofit zo euro 2 zotwala ntwale ati kukasuka gomenya kukasuka mu ssomero nga nabo tebamanyi ssomero nga nabo essomero tebalimanyi ne bakukasuka eyo tewali holiday baya December kakumire eyo Kibale district era njagala gendayo kwa will go there this December njagala ndabe bwana namala obudde bungi nyate it taught me life ekifo ekyo kyanjigiriza obulamu nenkomangawo mu December kati ate nenjagalayo nnyo nga nkomawo mu December nendaba love yawo nenjagala ate nyeri abantu banjagala eyo ku kyalo ngamba wa muti gwa sabuni ne bampa lumonde ne bampa muwogo jukira kwa kusomero bali bafumba akawunga ate olusi Headmaster yalina yimu yaye Mr. bali bamitani okuni something like that kati ngolusi ntuli akimu kati ngolino kubango ina abantu ku kyalo kati nze already nze nali muntu nze ndi musajja mwogezi nenkola emikwano ku kyalo nenfuka family nga tukyabenku netutule kati nembera nga ninazi families kubanga essomero lyalinga lirina holidays kati nga mu holiday abaana tubeerawo mu boarding school ne tutambula buli omu n'agenda gy'aba ayagadde kati nembeerawo kati nga nze nina family yange era mama nkuna nja kunoonya simanyi oba okyali mulamu but I will look for that lady. She was a very sweet woman. Richie, I grew up with my father, but he used to do the same to me, no visiting me, and okay, yes. It happens in life, you know. No, bad sinzinzika. That's life mode. That's life mode. What's taking? Kati chiri chajja nechimvuma. Nechinteka kembera. I would have come here with sympathy also. Kati sawa zino nacho chafuse mfunzi nganza. Bwembanzi jewe bya sympathy. Nichajja wano nechimvuma muzadde wange. Ninga chali techina muvuma, chali china kuvumanzi. Kati nacho chafiiriddwa. Nakitegeera. Necho kyagala kijje kyogeze sympathy kati. Chajja wano nechimvuma nzo butabeera na muzadde, simanyi mama wange. It's not a problem. Nze Richie nfunye ebintu bingi nnyo but I miss that mama's love. Nange nali kyagadde. Nange nali jagadde mama's love. We all have stories, you know, but different stories. Abantu baliyo balina sente ne balwadde. Tebasala na kunywa wadde katunda. Nze baby Ferrari omulamu nsiba nemanirira walaki. Abantu baliyo yera ekinege kimuluma kimuzitowerera. Ekinege kyonna kyazimba kiti kiringa omupiira. Ama wenywere ku juice baby Ferrari. Ti wenywere ku juice. Take it. Tambuza video.
So nekirala bwe tubanga tuyombi, don't involve kids and family. Temu involving abazadde ngutuma moyo yomba ne baby Ferrari yomba nange. Nvuma nti baby Ferrari toyina Toyi. Nze nkuwulirize. Nange nkugambe nawe toyina wadde Toyi, nawe tolina ndage iyo nange nkulage yange. Onvume nkuvume nkugambe golinya economy nze ninya business class ntwevume. Nyambala t-shirt za $1 nze nyambala t-shirt za $3 5. Twevume nze nawe. Let's not involve third party. Onlo kompuliro. But because muli banafu temumanyi kuvuma mwete kama ntalo ze mtasobola, that's why you always bring in third party, because you are so weak. Ochitege the blood. Sawa zino tuli mukusobalinga apo fitwa mukebulaya yanze natukebulaya. Black Dutch. Ochitege nebo chebezike nebo bompalana nebo wetuga tosobola kukikyusa. Black Dutch. Chuma cha Dutch. Baby Ferrari. Atoba natukiriza dream zange nagenda ne France nemvuga ne Ferrari. Muza abayayi wano irinya rozalinya ya baby Ferrari lyavaawo. Nangamba nzisoya butavuga muko mu Ferrari. Nenjitula mu nenjikubech nenjinyiga engine start engine. Nenjivuga mu kibuga Paris nentukiriza dream zange. I'm a happy man. You understand what I'm saying? I'm a happy man. Nenvuga Ferrari. Nenjivuga mu kibuga Paris. Do you know what it means? Baby Ferrari, MC Richie driving a Ferrari in Paris. Thumbs the video. We are sobering up. There is a woman who keeps insulting my child, Ella. Why do we insult the children? Don't insult the children. Don't involve third parties. No. Don't involve third parties. Yomba no muntu ngaye. Don't involve third parties. Oh yeah, uvuma baby Ferrari mvuma. Nange nkuvume. Achiragade. Maria Street wama kati wabavuma abana bo bakuvuma. That means she's lazy. Akutia. Kati because achimanyi gwe oli wakabi katasobola ku attackinganga gwe. Kati asalawo anonye third parties because achimanyi gwa alemereddwa. Omuntu walemererwa nga atandika okwogera ku bintu ebirala. No women and children ne muntalo bwe batyo bakugamba. Spare the women and children. Spare the women and children. No women and children. Don't involve family. They are cowards. Kati omuntu wabera omuntu kasatani ko kwogera ku bintu ebirala. Ngomanya oyo. They are cowards. If you attack me at your own risk. Attack baby Ferrari at your own risk. There is baby Ferrari ahead. MC Richie ahead. Nze ndimuvumi nsobola kuvuma ate nagambye mbukati mbere personal. Nyateni nzo kuvuma ne wetuga. If I become a person, and it's because it's serio. Nerekeramu. Ate mba mvuma omuntu ngoba muntu tuyutu mukuyomba. Nerekera 20%. Just in case. Tuyomba nga no muntu newe malamu wonna buli omuvuma buli yonna byonna no bimala yonedda. Werekera mukwangu wato manyina ichazaako kati werekera mukalika 20%. Kibayitalire ekyasi kunyama kiri ekisembayo kati akolaba nga bigamye byo kitamye notandika okujjayo galama sasa agasembayo kati nze nebereramu kusebo mbera ne ka 20% kuba nerekera mate ate kati nze nnumya n'okulumya bwe tuba tuyomba naawe nze nyomba nga bwe mpumula namu nkuwayo ne munnaku gwe nenkuleka gwe n'oyomba ne mala nenzija after 3 days netegeke I retreat. Sometimes I surrender. Intalo zangu okumalako nazo. I retreat nengamba retreat kati wano kitamye. Nensuka nenebereramu nemala nenkomawo.
Ingwento si papa nyo mu lutalo tusala kuluwangula. Ino kulugwana nga webereramu because ya war kati ndakala katabo kano kensoma. Katika nakatabo kankoledde nnyo era kanjigiriza entalo zonna tuvula bandi muwanguzi teri yali alwanye ko nange lutalo n'amalako. Kano bakayita Eruma of War. Philip Caputo yakawandiika kana akatabo Eruma of War. Kati nze neberera Mungu kalaba, for every man, for every boy, for every mother who sent a son to war, heartbreaking, terrifying and engaging, it will make the strongest among us weep. Okalaba kana akatabo kange kano. Kati kana akatabo kano Eruma of War ke kanjigiriza okulwa n'entalo. Kati nsomayo page nga 2 bwembera nga sakoze live ekiro ne nsomayo page zanga 2 ne mbiteka mu mutwe. Kano bakayita Eruma of War. Kakuyigiriza engeri gye balwanamu entalo. Okitegete? Bamuyita Philip Caputo ye yakawandiika Philip Caputo. Okalabye? Kaakano naawe osobola okukanoonya gwali eyo ayagala okubeera nga abantu bakufuukidde ezzike noonya katabo kano mu library ekuli okumpi oba mu bookstore. A close up at the American experience in the Vietnam War. Ne kati kano kakuyigiriza so gwali eyo omuntu akufukidde zike akutabukidde bakayita Eruma of War. Eruma of War akatabo kano very very nice. Kati akatabo akalala akakabi jukira bubeera bubi ye Bible. Kati ne Bible nayo tevaawo. This is a book of wisdom. Naye ino okubeerawo Bible eno lwakuba oluzungu lungi nnyo era Bible eno bwe mba ngitaddeko oluusi ntekako ne Pastor Kiganda kuba ye pastor asinga okunnyumira we mba mpuliriza naye kati ngisoma eno Bible naye oluzungu lungi. Kati bigambo bino gundi bino katabo kano ne Bible because the Bible is the book of wisdom. Kati ebyo obeera nabyo kati umanya nkugambye kyovula banze nza kyasinza okuwangula entalo kuba nze gwe basinga olwanisa abantu 8 nga bali ku muntu omu nemba wangula kubanga nasoma akatabo ke bayita Eruma of War. Manyi waawo olina okulumbira wa olina kwogera ki olina kukola otya Eruma of War akatabako kankoledde nnyo. Era bwe nali mu bookstore, it was a charity bookstore. Ngenze bino batunda ebikadde. Peter ayita mu butabaawo nenda bakatabako nenda banekana akataba akalala kensinga okwagala bayide kano nako sikabalazi. This is my favorite book. Kano ateko sikabalazi. This one. Kati kano ateke kasinzo okunkolera buli kimu. Kano kona kasoma nenkamalako. Kano ko bono kasoma ojja kumanya ensi bwetambula. Kano bakayita the psychology book, sorry. Kano this is my favorite. Kano call our insight may cause blindness. What we believe with all our hearts is not necessarily the truth. This is a very 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 good book. Era olinzo kanonya kwa Amazon kwekali waliwo yali akambuza ne mugamba no, this is my favorite book, I don't give it to anybody. Psychotherapy kakuyigiriza ensinga bwetambula. This one, how strong is the urge towards social comfort. Very very nice book. Kano a sensitive mother creates a secure attachment. This one nako kanonye gwaliye kanono ke kasinga. This is my favorite. Then no kugatako ne gundi ki ne Bible. So nonya the psychology book osobola okuyiga ensi bwetambula. We believe people get what they deserve. People who do crazy things are not necessarily crazy. I love this book. We're going to Kasumekano. Okay. When people who do crazy things are not necessarily crazy. Emotions are a runaway train. Get this one. You will thank me later.
The sight of a tasty food makes hungry man's mouth water. Very, very nice. This one. Very, very good. Let's take it. I'm going to look for the psychology book. Yes, Amazon. It's sold out in Europe. We were from Mirabuno Butabo. Kati nze omukyalo omuzungu yakampa. Kati nembera nako. Yakampa nonchali na South Africa. Nembera nako. Ye ngamba Richie soma katabako. Ba yali akula yali psychotherapy. Nangamba Richie nkuzinye ndi the banga dene nkuzinye. Ne sisobola kutegeera. Ba boyfriend bo nabe mbadde nabo. I always understood them. Ne Richie sikutegeera nga tantegeera. Kati nandetera kana katabo. Nakampa. That was 2014. Nembera nakatabako kati bwe najja wano ndi mu kampu lwe natandika kusoma akatabo kano. How old it? Kati nampaka nakatabo kati mbanzi na omuzungu omu nalaba akatabo kano nangamba akatabo kano wakajjawa kati ate nali sinakasoma nnyo nentandika okukasomera ddala nga ndaba ali interest nangamba always looked for that book nange nenkanoonya ku Google nga kaseka nakatabo kali biki ngenda okukalaba mbu sold out. Simanyi one of the best books ever written. Atuko kakuyigiriza ebintu bingi naddala ku bulamu. The psychology book. Ensi etambula etya. Let's take it. We are trying to sober up. Hi, Mr. Richie. Good afternoon. Miss you here at Hotel Triangle. Hey, Ben Zakampa. How are you doing? Hotel Triangle nja kujjeyo. Nina kujamba kyalire. Aba Hotel Triangle. I love Mbalala. Waliwo ndaliyanga. Moonlight restaurant. Mufumba. Abo bafumba emmere bali aba Moonlight. Yeah, Moonlight restaurant. Namwe mbatumiddeko nyaba Moonlight. That was a very, very nice restaurant. Moonlight. Aba Moonlight restaurant tubatumideko Eve Odal. How are you doing? Eve Odal wanchawa. How are you doing, my dear? Nakulabye ngoyambadde ekitete nga we nonyiridde. Eve wange mama. Okay, we also miss you here in Kamocha. Abe Kamocha mbatumideko. Nesi kyasobola kubeera ye Kamocha. Sobola. I cannot live in Kamocha anymore. I'm so sorry. So mikwano janga lwereka muchai cannot even come and mbashalire mbunya kusule wamwe. No. Kama chanabera ibanga deni nesi kyasobola. Sina agenda kufuna biroto bya ntisa. Je nakulira nesi kyasobola kubeera yo mbumbere ndangwe mbanchadde zibe sawa ekinene nnyo sawa satu. But I cannot mbachalire napa mawanzi. Zekati baby ferali nkuchalire Kamocha napa mawangenda fukawa. Era embanzi z'okukyala Kamocha nsoka kupama nsoka kufuka kubanga sina gagenda kufuna biroto bya ntisa wadde gye nakulira. I'm so sorry, but that's the bitter truth. Nzokujja Kamocha ne mbange nzokukyalira jjajja wange nsoka kupama ne mmanya olubuto lwange luteredde sina gagenda kubeera kufuna ntisa wadde gye nakulira. Kati saawa zino Richie ndaba ntya toilet eri awo nga tetegeerekeka. Saawa zino nembu simanyi mbu ndi mu kufuka Msimanyi mchinabiro neda no my friends no not now. Sasa mbaya nja kukola ki nja kufuna entisa.
sawa mwabamu era lulusi n'abamusi bakyalira. I have to make sure oyina toilet labika obulungi. I have to make sure oyina entebe kwengenda okutuula kati sinakyuka munnange. Sikulanga nzira ate mabega. Sikweraga sikukola kyabamusi bakyalira. Because napama wanzi. Nze kati ngenda kupama wa abamu bakyalira mpamibwa. Ngenda kufukawa. Era olabangamba haine memba ananga mvuka yepanka sepanka munnange mukwano. Bumunatukiriza ebisaanizo byange nga mweterezeza I will come and visit. Ate I don't sleep nze manyi nakusula mu hotel tuyankuba be bayina ebintu byange. Sisobola kujje kati nze munjalira omufaliso. Nze nkulanzira mabega. Nze Richie banjalira bati omufaliso. Simanyi mumalire, simanyi obekisenge mugobemu abaana. Ekisoka nnene ekisa. Tosa kugoba abaana mu kisenge gwe nowe yalira nze mbunze nnyingire. Ne wane Bulaya sibikola. Kalimbu nange tukwalidde awo sisula wo. Ambuza video. Sita chwa mase chimpi. Era ba muyomba ne muyomba but you cannot maintain me. I'm struggling with life. Kata atenze nzira ombusimanyi mbunachali auntie ugeni mpamewa. Ero lusisidia era bamu family members wange bakimanyi Richie wajja talya. Simanyi mbu munfumbidde musepichi kije munfumbiddemu. Zina nyo kati njagala luxury life. Tonyemeze ebyo. Era ukauka wende we wajjajja. Ukauka ne abisigadde bino. I have to appreciate life. Nabona nyo kati sawa zino za kweberera mu kunyumirwa. Kunyumirwa kati bulamu. Bukitegeda blood. Nabona nyo. Nze jukira nga ndi eka 10 nanti jela singo okulabira ennaku. Ndi eka 10 leero tulina okukyaba enku. Ne tugenda ne tulya buno obuyuni obumanyi obuyuni obuwekuza. Bwe bayita bubwayise. Nga tulina okufumba obwo. Nafumba ku kati nabona nyonze saka kumanya sisa kubona mu bukulu. Oba oli muganda wange, oba nasomako naawe, nenga oli bubi nga toyina toilet ya munda, tosuubira baby ferrari okujja okukyalya. Nasoma naawe, olimwe, Richie, tonzijukira, munange nkujjukira naye nze sibonabona nga nkuze. Kati nga lwaki nnebonya, why am I punishing myself? Ebyo gwabimanyi. Me walize nonkyalirako nkukyalireko omuntu yakagwe nasigaza okukyalirako yekayika akyabireka mu kyejjajja wange. Abasigadde mbuze kati munze ntandika okukirireyo mu myala mbusimanyi mbuzikiridde mu myala okujja nga nzize kukola documentary. Otherwise mpitanga tugenda kukola documentary ombulire embeera ya mugeto naye nabonaabonerayo nnyo manyiyo. Ochitegedde blood. Eve. Wamato choli Eve nze nkubulidde. Fetuze tutuse Bulaya. Nga tetulina gwe tujidde ngotanga kunyumiza oyo kasasiro. I have to appreciate life when I still can. Sawa ya ku appreciating life ya kulyala. Kulyala blood. All it. Amateurs. Sawa ya kulia life. Muntu simanyi bichi. Kati soka nze Richie neraliikirira. Mukitegeera. Neraliikirira. Era toyiriteyo gye nazimbe nagizimbidde ba haters. Neze sigenda gipamamu. Kuba sikyalina stamina esobola kusitama mbu nze Richie munsitame nga ngenda okupama. Sisobola. Eyange ejja kubeera ya munda. Then abagenyi mujja kuzisange ibwedwe mwabimanyira nizi toyitya sisi kati nzibiti mbera ntyangu nsitamye sikyabisobola maze emyaka 2 nga ndi ku Bulaya kati sikyalina stamina esobola kusitama mbu nsale zike. Let's take it. Marion Irwanga, how are you doing?
Uli agambe cheers to water. Sadi Kalumba. Ugambo tia Sadi Kalumba blood. As I was kati tuino appreciating a life. Ngoli na chiganda yampomeranga mama namuweleza message na mama tiyanzemu message ya jirabe yefu data jirabe wallahi asana jimuweleza ekitufu yena chiganda yampomera naye ayagala bintu bya relationship atenze sibye ndimu nemugamba na chiganda agezako okuntegeera Siganye wawomi, but I'm not ready for a relationship. I'm not going to be the best boyfriend. Mchai no kunyumirwa enseno. I want to go to Brazil. Kata tenzenzile wamadala kwa mwaka fana ninga Richie ndi mu relationship. Ngona chiganda akuvira. Hey Richie, what did you do? What? Hey, let me see. Where? How is the hotel? Siteka ko video ndabe. Olina nyoyo. Ngamba nachiganda tusigale with friends with benefits ngatwezi nabwezi it's okay like this Richie no what we must put this relationship at the next level ngamba nachiganda oma ninzi nalwala akasagazi kati nze nkole ntya amanzi nalwala akasagazi njagala nnyo okuzinazina namnyonyola nachiganda nemugamba sisobola sola kumitinga kunalwala akasagazi nachiganda teyawuliriza nake namweza ka message John na akatunulira sebo yambulutiki nze nengamuwaya alaika ndo zafunye kati ekisajja ekimuzinazina nga wamanyi banachiganda they move on quick mwecha walero next week nafuna omuntu omulala kati achitegedde kyomugisha Juliet asisa agamye naye bannange Nengongo hai baby finish Chomugisha wachireba wama Richie zina biranga sekimpe kati sekimpe ina mukazi wo muzungu ne azina kwa na kiganda sekimpe omera goboli oli mutufu onyumirwa obulamu mukazi wo muzungu yeye mukazi ne ozina ko ne mabali okitegera ku nononya ku bana bali organic Olia was land for sale atunda taka Uganda agamine lwaki mukole ebintu ebyo Chogamba otunda taka tobanga oli muyaye gwe onokubera dalo onokubanga oli kirya otherwise gwe land for sale tobanga oli muyaye ngina kubba bakadama anti bakadama manyi be papa amangu yawe akadama tufayo niyo okola sente zokola entono anti kadaba baba bamulage nyumba eyobukadde 10 ne bamugamba ayino sojizimba ku million 25 kadaba nabugumirira namugamba this one you can build it just 25 to okuzimba kutondo kati bayina abafere bawe bateka ku YouTube linajja nagamba kati akasawo ka cement kati sawo nga 10 then nokola amatafali kati kadaba nabuguma Kadama bateka sente zisoka nga bamugamba ebintu byalinye ebintu byachuka bazimbi ne bano baba kubakalango bamulaga nti bina bisoboka byangu ola agambe relationship twazibako kati tuli mu struggle Shema Mazoe, how are you doing? Onagambe relationship bazivako munange mukwano kankubulira toddanga mokogera ebigambo ebyo nga wendi wano abantu bali mu struggle ne bali mu kuwasa abantu nga bawasiriza mu struggle amente mwagala biwulira bino so kuokunga mambo relationship wazivako mukwano onte bali ta simpa fa abantu nga bewasiriza mu struggle bakubbe bakazi baabwe embaga mu struggle so munange anyway ekisijja genda yonyeyo Ninga relationship tozivaako obo kyasobola be in a relationship if you love someone I know love if you love someone you have really love them and you want to commit ngate wachali mukazi naina gogena kudda mukulabo wa musajja mulala
be in a commitment. What obisobola, live your life. Just live your life. What you take it? If you can't handle the relationship, just live your life. Some people will call you a bitch. Some people will call you a slut. Some people will call you a womanizer. Some people, but just live your life. Be happy. Oba bakwise malaya, oba bakwise musege, oba bakwise muzinyi, gakastuba ngoli musanyufu. That's the most important thing, because you only have one life to live. Babi tuita, oyo musajja muzinyi. Tuina je tuyite ne batugamba tuli bazinyi. Neno mugamba wise kasasi kuzina ngamba. Ngajo we nade manyumizo omukazi anvuma ne mugamba te yawoma. Banango omukazi yakaba. Omukazi yanvuma nanvuma naloza agenda ne wini. Ne mugamba olaba mukwano baby ebe nabe no byogedde. Kumana zina akazina mukazi gotooma. Yakaba amazika. Yanvuma omanyi bana bakazi abavumi omukazi yanvuma nankalakata nga ndi ku simu 20 mpulira. Ne mugamba olaba mukazi gwe olitooma kasolo. Nakaba amazika ne mugamba mukazi gwe olitooma naddamu nankubira after 3 days ne mujjukiza ne mugamba yatooma. Ano omukazi kyamuluma. Kaya michiga. Ate sizinanga ko ku mukiga. Sizinanga ko ku mukiga. Simuzinanga ko. Sio teyali mukiga. Mu bakazi b'ekyaddo akasinga okumpomera yali mukazi yali mu lugwala. Bakazi be nazine gundi ajuma ni bibasinga okumpomera. Bali organic nnyo. Bachala bali baveyo ngulu bawala bali baveyo ngulu abawala bano banozana nze bakasinga okumpomera simu bubi. I'm so sorry if I offended you. Bali bawoma nnyo bali abawala. So bali bava ajumani. We had the language barrier. Kati bantegera ne bategera nti njagala kubazina. So twezina nga nemba twagina mukabale yo nga ndi ajumani nabanyumiza ku story ajumani. Ne bali abala bali bawoma bali organic. Okumanya bali organic nyo bali tebakozesa na deodorant ninga baina akasuke kali awo nenga tete kawunya nnyo nga bali organic nnyo bali abawala sibalabangako. Bakuba bisere bidana inange na katani ko kula ni maka ni tukuze kuzao like from teenage gundi ne bali abana bali batsufu. They were known as original organic. Twali tu bali basikina muluguni mulurugwala. Ninga we had the language barrier ngati ngatogera mu luzungu awo lutonotono n'ebici ninga tufina tumanyi buli omu kyayagala. Olagamba igezako omwana w'ettoolo. Bali abana banozana bali basufu nnyo. Olagamba try banyakole tujja kwejjusa. Yeah. Ochitegedde Mr. Sechimpi. Sechimpi ochitegedde Brad. Lwakuba leero olunaku lwa Sunday Sechimpi naali ku invite nze naye mama saagala ojja kuonona video eno. Nzo buteefuga. Olangambye try batoolo. Abatoolo. Nali ndetinze ko omutoolo. Chali bojo. Ne waliwo akawala kinayinjagala kali kanyolo. Manya abanyolo abo they are beautiful. Kati nakwananga akawala bali bakaita Harriet. Twali mu P6 nenkwana akawala. Nganyina nako kuluzi ne tukima amazzi nenkakwana bali bakaita birungi Harriet. Akawala kali nga ke kasinga obulungi mu kirasi. Nakwana akawala nenkakwana akawala nenkakwana mnange. Kati butwatuka mu P7 nakanja kalanga nanyikagala nkagala ne kasabako kabala kubanake memories bakachaliyo
bana benasoma nabo na polota kabalako nangenda kuluzinga tubereyo kuluzinga tusena amazzi nenkakuba amanda those days Sadi Kaluma agambye see you Friday or Saturday sekimpi today is for church tuli mukusobalinga up Ochitegede Eve Odal, thank you so much for the stars Eve Odal. Tewali asinga mukazi muganda na munoda na kuwoma westerners just tulina lugezigezi ebe bigambo byo nenga munoda na akiranyo kopanga kope hali amabel kopanga matumide kwa banoda na mwena jemuli sitera nyo kubera tribal ne waliwo abakaza abamu mwinengezigezi mu 6 nazina ko mukazi nenga bambuze ebibuzo alaiza Richie ekuomera kati munange wajulite banange kansubire tujizinye mukolero ninga banango mukazi ngayugirira mu 6 yantama mukazi yarabwira mu 6 ne bintama kati wajulite kansubire ndoze ekusanyusiza kansubire munange togena kuddamu kuzina walala sika kunayagala okukisuna ebitama twali mu in the middle of 6 ngekikazi kye yasamya ngo bimanye bikazi ebinengezigezi wajulite kansubire no gifiringa banake yengo sigisenyo nayagala okukisuna agatama ngachogerera mu 6 omanye bikazi ebyogerera nnyo mu 6 nabyo olusibitama wano girabiye ko mama timanyi fukite banange jukira cyali kikazi kikalukalu ngenge bwe cyeyogeza mwana wono sema simanyi obala akirera amazi tegaze banange nakiganda wosibika ko banange Richie ate tonjogeranga ko munange njikuwadde buwe njikuwele nayagala okukisuna agatamago oba agayindo kyali kino ogwindo gwali gunene kati agayindo ganene bwe gatiga gona gasa njuka na nchitunulidde nti agayindo gona gasa kiri nachigane Omwakazi ayogere mu 6 ngalinga kuyambye obuyambi mama nze no sitera nagabagaba badendo deno kuzini ngikikazi kyeyogeza ningambo banchi kwate mugayinda ago ngafumitemo olugalo bwenti wategede sekimpi Alright. Munange nachi okukakana nachi anangide avumye awo manyi banachi we balangira nga tomwagadde kale olozo kulodda buto munange ojja kukaddiwa ningamba nasigando ono ngati ali mukunangira nange ebasawo mandekeyo nasiganda kasayo gere ekyo ningamba yaga obasawo mandekeyo ningamba 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 kwa ulina chiganda yeye yali kyayagala she wanted marriage